Muyimbidde nnyo obuyimba obumusojja atandise okuweereza abasirikale tebiriimu. Breaking news kitalo nnyo kitalo ddala Sylvia omwagalwa w'abangi afudde muleba halesewo abaana mukaaga bibino mbikuletedde abadde tamumanyi mu maaso ogenda kubanga omutegera teye Bebe Cool avuddeyo newoza ku nsonga za King Saha okuvayo namuwayiriza nti y'omu ku bali mabega wokola ki okumusiba byonna ogenda kubanga obifuna nga bwe nkola afaka video mbadde nsaba okampeleka like kamenya kasotambula katukira bonna banjagadde kumanya kweno information naddala wano mu Uganda ne musize y'ebweru Saudi Arabia Dubai mwagamba nti Wonderboy twagala nnyo channel yo era bagamba nti no big ups awo nyini katandikirewo Bebe Cool olunaku olw'ejjo yasobodde kubanga avayo ng'atya nagabayo nagakozi waliyo abanamawulire basobodde kuvayo ne batandika okukola ki okugatta statements nga bagamba nti no kirabika Bebe Cool y'omu ku bantu abasindise abasirikale okuvayo okukola ki okukwata King Saha bamukutte olunaku olw'ejjo mujjukira bulungi nti yabadde performing ku bbaala emanyikiddwa nga Vida era nga we bamukutte oli omusirikale spokesperson yasobodde okuvayo n'agamba nti tebamukutte kuyimba ennyimba za politics wabula bamukutte nanyini bbaala eyo mukigamba kubanga teyasobola kubanga afuna police clearance okubeera nga ayimba kale okubeera nga akola ekivulu ate ekivulu kye yakoze kyasobodde okubanga kiriita abantu bangi mujjukire bulungi nti King Saha nnaku zino yali ku Rampart oba nga ali ku Rampart speed ku mumwa gy'abantu buli omu akola ki amwogera ku njagala sooka oli King Saha byayogera wano tweyongere tegeeza bino tukimaking clear tebiriimu Bebe Cool waliwo yagambye nti Bebe Cool oyo muyimbidde nnyo obuyimba obumusojja atandise okuweereza abasirikale tebiriimu tagaanye oyogere ku sitaani nga twogera ku bintu byaki obulamu bw'ensi eno yanyo tuba twogera ebintu ebiri serious ejjemu bajooka emulaifu life jooka bajooka abo beko musajja watu nasema mulanga wayambadde bituli bingi abadde bamubuuza ku Sylvia eyafudde n'alekawo abaana be mukaaga yoyo ali mu kafaananyi ne Mama Blackman wansi oyo omukazi yasobodde kubanga afa nga ali muleba bambi gafa ba Wonderboy tugamba nti no rest in peace may her soul rest in peace era nga condolences zaffe tusobodde okubanga tuzisindikira family ye nawe nyini tugenda kubanga tusobola okutegeera we bagenda okumuziika tubeere nga sipambi naffe tugendayo tukole ki tumuzikireko kigambye okubanga ono omukazi abadde nga ayina empisa ennungi wali ku TikTok abadde ayamba abantu bangi nnyo nga abayigiriza kano nakali Mama Blackman lwaki beeyogerera nnyo ngenda bakupinga Mama Blackman malendete Iga Sharifu mwenna mumanyi bulungi yali muvumi ku TikTok nga yagudde eddalu nga ali mu kkubo omala ombulira endowooza yo ku Iga Sharifu either ddalu oba just njaga bamaada abaana ab'obuwala nga gw'osuubira okuzaala naawe maama mukuŋŋaane tukungubagire wamu ne mukyala munnaffe abaana baabo mukaaga nga bwe mubalaba abalese mukama waali tusaasite ne tukuza abaana waali kutta ku birungi bye tukoze ku dduniya kuno n'ogamba waanuka eggi wadde olina olugambo naye ate okoze ebirungi bwe biti kankwongereyo emyaka okuzebbula akamaani mugambe nti amiina Mungu yaali kutta ku birungi bye tukoze ku nsi kuno atwongereyo munnange tukuze abaana baffe tugenda balekeraani mwene ensi ekanudde amaaso abaana baffe tugenda balekeraani mukyala munnaffe yonna gy'olaze Mungu yasinga okumanya naye teri asobola genda ng'okakkanye ng'olese abaana mukwano omwana oba omu oba 10 oba 3 abaana basigala baana bannange rest in peace mukyala munnaffe anti tukungubagire eno taata wabajaliya waludde anti nabadde nabagambye ate namwe ne muleeta gasitole agatakwatagana mutuwe ku mabugo siswala nakusaba ku mabugo kukudiba kwennadiba simanyi lwaki omuwala ono yannumye nnyo bannange nze nkyakungubaga olumala nga abasajja batubuuza what do you bring to the table? What do we bring to the table? Mwe mumanyi ekibeera muleeba leeba eyo naliyo emyaka 8 emabega naye bwe nzibiriza bwe nti ogamba nabaddeyo ggulo ekiba muleeba obeerayo ggwe wekka ne Katondawo ne munyumya olulimi
gwe wekka ne Katonda wo muleeba woolabira Katonda n'amaaso gaaga. Abasajja mulekerawo okutubuuza mbu what do you bring to the table? We are the table. But sweetie, we are the table. Mumanyi kyekitegeeza okwetikka omuntu emyezi 9 n'otuuka muleeba ne bagamba omuntu ono gwe weetisse asusa obunene katukubaage. Mumanyi empaaga gye babaaga? I swear, nze ng'oyagala siddamu kukunyega. Disrespect a woman? And nkuwulire buwulizi wadde mu lugambo nti wabuuzizza omukazi what do you bring to the table? Abakyala fe abamanyi ekibeeyo n'abasuubira okgendayo baddiya abatannazaala ekibeeyo tebabalimba biralamu mugambe wanuka ejja atubuulidde tatukwese tatukwekedde ddala. Mukwano mubuuze ebyo bikazi bamwe ebitalina pulani what do you bring to the table? Abaana b'obuwala mwana asacrifice nze akwetikidde olubuto mu what do you bring to the table? Ate omumanyidde maada nooba omusajja bw'aba akudisrespectinga kasita ffe tumanyi what we bring on the table. Nze abaana ab'obuwala saagala kuwulira kikoona ku baana kuba nze naliyo ate bannyumiza. Blackaman omanyi ekyali muleeba gwe? Omanyi ekyali muleeba baba? First come here, I tell you something. Come Dungu. Come. Omanyi ekyali muleeba baba? Mulugwala wano. Omanyi ekyali muleeba? Muleeba mukwano katemfe. What am I planning to bathe? No. Hey. Put on the heat and go and bathe. Leeva ndalamu. Ati mbadde kugamba omusajja muddala musazeewo sire ku kkubo wano Musega. Ati yatadde mu bulakalisiti. Kati soka pe alo. Franka kati osazeewo sire wano ku kkubo. Osazeewo sire wano ku kkubo. Osazeewo sire wano ku kkubo ate nga gwe wangambye nzijje. Busega. Wado ngambye okugenda wangambye erinnya gye tugenda wasali. Kati nze sinaamu ssente nanti zinzija wano. Anti kodi baba bagisindika ku layini. Nga zonna z'olina. Mitwalo 2. Nakoa